Mwenda namusonyiwa why Mwenda yali agala kifo and Mwenda is a highly intelligent man. Mwenda kumbi yafuge gwanga. Andrew Mwenda wa amani. 80% of what is going through government is formulated by Mwenda. Nakati Mwenda chako ogenda mu court is helping Museveni. Ogenda mu court ataize etteeka ly'ebisiyaga. Jayinamu abantu abangi yekimuleetedde n'ekimusuulako. Linda ko muze Andrew Mwenda wa amani bwati. 80% mubiri mu government. Andrew Mwenda yabikola. Mwenda has a hand in them. Nabano benyini bola bawo. They cannot do without Mwenda. Muzeyi kyoyogedde situfuka Andrew Mwenda yomu kubavuddeyo genda mu court. Kumba ataasa president. Helping Museveni not to sign it. Uganda will be kwa parliament yakoze etteka nerikanyugira president. Mwayina ababakabe kubanga yabamanyiza bawa. Kati president bwatali signing abatwagenda kuloza president. Ate Museveni akyali signing one. President agenda signing. I assented to the bill that was challenged in the parliament in the court. Am I going to play with my signature? Let us conclude this case in the parliament. Kuba Mwenda mugezi. You cannot stop parliament from doing what it does. Parliament is not stoppable. The process of parliament is not stoppable. Emala kubera complete. Eri mu mandate yayo. To challenge a bill, you challenge a law. To challenge a bill, you must generate public opinion. This is why in normal circumstances, MPs tell you give us money to go and consult the people. In this, it was a kangaroo court. Kuchikubira Museveni kuchimuterawo. Kati Mwenda yayamba Museveni. Aduke mu court. Mwenda is helping boss Museveni and this country. Furufiga yavayo n'avuma Mwenda. Te furufiga yasoma ki. Ebyo tuli waggulu nnyo ne bafurufiga. Ate muzeyi bw'okinnyonnyodde nti parliament bw'eba ekola eri mu process tebagiyimiriza eri mu mandate yayo. Era sipiika bw'abanga abo bagenze kweyamba obakola ki ayita mu mulyango omulala. Ne bw'eba suspended ayita mu mulyango omulala. Bw'ebeera sayinidde yekka yagikomyawo. Lindako muzeyi sipiika bw'aba agenze okweyamba emmanju ayita mu mulyango omulala. Kwa parliament era eba ekyagenda mu maaso. N'oyo gundi ne Lukwago bagenda wa magistrate nti bafune injunction. Nobody can stop parliament in the progress. Ne court teina buyinza. Toyinza leeta injunction eyimiriza parliament. Ngeri mu process court parliament eyimirizibwa. Ekyokubiri kyonjigiriza you can't go to court to challenge a bill. You challenge a law. A bill you generate public opinion. Otambula okonsulting. You wait Museveni to assent to the bill to challenge the law. Kakati n'olaba nkyemba gamba nti Dr. Walifalo Hospital gambye nti omuntu wafudde. Attorney General, the Land Attorney General told you we have adequate rules. Abalamuzi basobola kwepanka ku busiyazi. Kubanga omusiyazi tannakugambako nti siyaga. Tebannagambako kazimba nti to be ordained a bishop in the Anglican Church you have to be a Messias. Don't believe that all bishops of the Anglican Church are Messias. This is why they have created their own churches and priests. Ero kitegeera mu Catholic Church twayina aba ku mulembe gwa Amin bw'otunulya barracks zonna mwalimu omuzikiti nga mulimu ekkanisa mulimu ekereziya ba chaplains. Abasiyazi tebannagambako omuntu n'omu naawe fuuka musiyazi. Tennagendako mu World Bank oba IMF ne bagamba to give we have conditioned the money on obusiyazi. Obusiyazi bwawano si bwa Bulaaya. Bwava dda wagambako ne kabaka kye yali omusiyazi. Mwanga. Kabaka Mwanga naye yali musiyazi. But for the purpose yali tayagala kuzaala. Yali tayagala yamma abazungu omusika. Kakati you must know. Kakati bana bagamba bwe tuba tusoma revolutionary politics batugamba if you don't want a revolution to work don't allow it to work. Nga bino bibakola mu Kampala. Bakole ekibina ekibuga mwe bali bokkanga fetunuka. Fabanuka tulina okuvaamu bakole ekibuga ekyabwe. Naye embala tebabikolayo. Embala tebabikolayo. Babikola ku Baganda. Embala tebabikolayo. Embala tebabikola. Ani atayagala birungi. You don't need to be in Kampala. Galanga died when he was from Rwakitula. Why don't we develop Umbalala? Why don't we develop Umbali? Hey! Amateka ga boda gasookera Mbalala. N'agagoba abattaki. Naye Abaganda babakola ki? Kubanga Abaganda babadde mu informal sector. I'm not secretarian at all. Omusenyi gw'omulwera mukukutte ennyanja leke fike mugikutte buli wamu namukutte amatamuka w'ennyama mugikutte. Kakati ebyo nze nga ali mu Buganda akulya Buganda Mayiroolo is going to make sure nti Abaganda bakomawo.